eyo yebeera mu nnimiro ye. Wendowooza kati kuba nkulaba ng'omuvubuka. Mr. Balamu takusinga obukulu. Ansinga. Gubaawe eky'abavubuka. Kakati ekibuuzo kyo ki oyagala nkunyonyole ku ki? Owagira otya eni ali mu muvubuka omuto? Kati kansooke neeyanjule kalira ensonga zange lwaki njagala NRM. Amanya n'eddoboozi. Erinnya. Nina amannya abiri. Kabaka yabaana nnyo luli Muganda. Erinnya n'eddoboozi nze Tumwine James. Mutabani wa Muzeeyi Ntoni mu Kiganda n'omukyala Naalongo Nalubega Jane. MP2B Kasana South. Nze empologoma ya Museveni. Atenga Mukamyu futi wayiseemu. Anti Mukamyu ekyo tekinzijjaako kuba nti ndi empologoma ya Museveni. Weeyanjule. Nina ebintu emivi gye nasanga mu registers zaffe. Era Disowe waffe akimanyi bulungi, RDC akimanyi, abasinga bakimanyi. Kabe Vice Chairman wa party yaffe Haji Moses Kigongo. Ate sinze nzeka ayaze agenda okujja independent. Mulimu wa ministers abagamba okusinzira ku mivuyo egiri awo sijja kugenda. Era naye omukira bulungi nti akalulu kwaffe kabaddemu emivuyo gy'amaanyi. Abantu bangi abamu baluguzeemu oluba. Bakasuddemu oluba. So nga nze saagala tutuwe ku mbeera eyo ne ngamba kasita abalonzi bange ndi nabo bulungi nnyo nja kujja independent. Era 2026 January 12 Tumwine James. Akabonero saawa yakola. Ninga mpagula ndwina mu kipale kigundi ya NRM. Nze ndi wa NRM. Ife tuli ba NRM PLOU yadde mukama waffe chairman waffe yatugamba tujoininge NRM naye yadde nga tekinaba kubaawo okuva dda ndi wa NRM. So nja kusinza okusobola okuyozayoza abawangudde akamyufu ka NRM mu bano bo mulimu benga nti bali sure bagende batumye engoye ez'okwambala nga bagenda okulayira mwe muli omukyala Anita Among speaker waffe olwaleero ali mu parliament. Omadamu speaker Anita Among si webukedia yoyo yennyini bagamba nti engoye azigula bweru. Ebyo sibimanyi. Wonna woogula engoye madamu speaker Anita Among ate yasoso zigula bweru bangi era naffe ze twambala tuzisuubula bweru tuzigula ne tutandika okuzigulira wano. Kale madamu speaker Anita Among gwe wayingidde da parliament. Linda kulayira bulayizi. Ne Tumwine yingidde da parliament. Ndindako. Nedda ssebo. Era omuntu yenna nga ogenda kwesimba ku madamu Anita Among ebukedia. Totawaana bireke. Kuba kyakoledde abantu ebukedia ndoza no speaker yekka asoose. Ayinza okubanga wa movement wanga oludde lumu buyinza ng'akoledde ku bantu okusinga ku bantu abalala. Abantu abalala bulati bakolera abantu baabwe naye ono wa government wa movement niye akoledde abantu be abazimbidde amasomero abazimbidde ekisaawe amalwaliro abalala balya buli musimbi gwabwe. So madamu Anita Among nze nkuwagira yingira parliament olayire muganda wange Tumwine James ono we Kasanda ki? Kasanda South sewe. Kasanda South wali ogundi yawangudde mu kamufika NRM. Bisaso Abdallah. Ne kabadde emivyo gya era waliwo program egambibwa okuddamu akalulu ako mu town council yaffe mu Kiganda. Oyinza kubanga tulimena kiwuliddeko. Agenda kaddamu. So abantu be Kasanda South ono mwana wammwe ffe si mwana waffe. Mumulabiranga ddala 2026 akabono kagenda kubeera ssaawa. Nja tandikire Kasanda wennyini oyo eyadde aliyo eyawangudde akamyufu ka NRM. Tematemera omulabi wa Open TV Live Promotion emivuyo egyabadde mu kalulu kammwe. Omanyi akalulu kalinga mupiira. Oba goal ezeetya oba ezeetya kakasitenywa. So okumwozayoza muganda wange oyo Bisaso Abdallah oyo twakula ffenna. Ate bwoyeekana ne bannaabi abaganda. Nawe tolina njo ne bana bawandise ebibina okulwanyisa Kyagulanye. Anti kakati ensonga yange nange njagala ogiwulire tirimu eggumba. Oyo muganda wange twakola ffenna tusomye ffenna ne mu masomero ga njawulo. Yali asomera ku standard nga nze ndi ku Nakiganda Primary School. Yali asomera mu lya bbeeyi nga kuli mu ly'abantu. Standard kigeze ekyewaggulu. Linnya lya ssomero. Kati ate n'agenda kwayu oba yasobola kwayuwe nze nasobola kwayuwe nenva nengende Kalamba awo nenva Kalamba Primary School no Kalamba Hill ya meya waffe meya Semingo. So nafunako chance najja mu buweereza naddala mu government yaffe eno bebamu abali ku nteekateeka z'emyoga ne PDM naye ensonga yaffe
bannakasanda omwana waffe yali omu ate chairman w'abavubuka performance ye tebadde nnungi era yakafuga ebisanja bimeka kimu kino kyekisoose ate ng'ali chairman w'abavubuka ate era ng'ali mu myoga so mbadde nsuubira okuba nti nga Kasanda nga ye district esooka okukola obulungi kikyogamba mbu takoze bulungi abantu baffe abawansi tebafuddeeko naddala sente z'emyoga PDM yandibadde musaale w'amaanyi ennyo okulaba nti n'omuvubuka gwakiikirira amusitula kubanga gundi ono omusajja ono gundi Kafiro Yimba Kemba n'agamba nti akasanke kakulemye okumanya okwamala ebyoyo ate bayite n'eŋŋaŋa situwagala constituency yaffe edde wansi waliwo omwami bamuyita Eri mu biru bwe babadde muleese y'amaanyi era bambi ntuusu naye muyozaayoza obutawangula yadde omanye okuyingira mu kaluka no si kintu kyangu nnyo buli omu akaluka mugaba ssente buli omu akabaddemu musaasire byamutuuseeko babaddeyo bameka babaddeyo 5 nga bonna baagala naye ekizibu ekyabaddemu mu kalulu kaffe era ensonga emu yanzijjamu nti tekabadde ka mazima na bwenkanya emivuyo gibadde gisusse emivyo osanga oyo atimba ebipande bino n'abitimbwe kati nganze tumwine w'obusungu ngamba kankidde ebbali kubanga amaanyi tugalina wakalabirawo nenangira nga bukya nembaga bannanga okusinza byenzudde ku ground kanaakalulu kalimu okwewa omusaayi kalimu register zalinga nnyaze twakwata nga mulimu ba ghost voters era abamu abalonzaawo si nabalonzi baffe tebalina mu register za NRM omanye abantu ba NUP basinze okuwa bisasa akalulu abantu ba NUP taata w'omubaka mulamba taata wakabuye Franka nze ekibirige abadde awagira bisaso tata wani wakabuye Franka omubaka wa Faliyo abadde awagira bisaso omubaka waki oyo wa NUP aliyo taata we nyini nga awagira bisaso ne gundi nezake tate wa movement waliwo omwali bamita muganga chairman ate wa chief campaigner wa Kabuye Frank onaleba wafaliyo naye abadde ku bisaso kitegeeza kyekyo tebali mu register yaffe ya NRM ate babadde wagira omuntu omulala ate nga tekali kugamba atali mu register ya NRM register zino wazikwatira waggwe atoyagala ndikinga information zange nze mmanyi engeri gye nkozesa obwongo bwange n'abaana bange bali ku ground bembi nenga mwazikwata nenga tugogamba nsonga kyeyangana okujja mu kamyufu mbwali tolina maanyi ate maanyi gatya amaanyi gabaga abantu era kyovula aba complaining bagamba mbu gwe litobeera ye atobeera Kampala mbu ate bali babeera eribbo ate muganda wange obadde ki nze nzaaliddwa Kasanda novaayo amaanyi gali Kasanda ate nenva kyogamba abaka abasinga bonna n'abatukiikira bira Kampala Kampala wali business yange okitegedde naye nga obutuuze bwange buli kiwe kyange kiri eri walinayo omukyala n'abaana ni wano oba ali eri yajjeero oba tubireke oyagala lwaki oyingira mu maka gange kiki kaki eŋŋamba akalulu kano emivuyo gisimbuka wa emivuyo nga mu bannakibiina kya NRM kwedikoota yaffe mulimu abaana n'agaana chairman waffe twamukubira dde omulanga netumugamba Saabalwanyi naye yayagala okuleeta enkola eyo nti tuleme kugamba nti bano batubbye bakusimbe mu mugogo babalera omu ku omu naye kigaanye okukola oba akamyufu ke mwakopa kimutaategeera twakitegeera naye akamyufu kano kati nyinza okubuulira nti no ba RDCs be basinze okutabula obululu akamyufu ka NRM kakati nabadde muka muganda wange wano omutaatine wakiso naye waliwo polling station nga 10 nga bagana ba agent ba mutaatine okuyingira okubawo yadde ekirala tubadde tugenda ku tale center ya ku district babalira obululu era nze namaze okuteekawo embeera eyawa wane wakiso neŋŋamba bannaye gwokkiriza otya nti no mutaatina candidate mulamba ayingirira agent omu naye nga kompitita we ayingire n'abantu 8 ekitegeeza mu bufunze NRM mubba obululu tewabalabye wali ku kitebe bonna bakeddeko ewawo ennaku lwajjo era ne muzeeyi n'ateekawo akakiiko tatawo pulezidenti w'eggwanga n'asalawo akakiiko agenda okukola kweza ensonga yakopye Kyagulanyi
kyego kiki kibiina leka bwe twogera ku bibiina Akamyufu kano bino ebyakamyufu mwe byabasooka temubitegeera abanduupu era tebabimanyi bimanya baali bakozeeko aina musimu mwakatandikawo bo batula butuuza ne bagamba atuwadde oli alinamu ku ssente kaadi bazitunda butunzi nammwe akamyufu simu mwakatandikawo era mwakakopa mu DP President Museveni yali memba wa DP tokimanyi anti yakopa bukopi awo anti akugamba bwati era kyova olaba President Museveni akyafugalina eggwanga era yafuga era tukyamwongera okyamwongera nange ongaseeko obadde kinaawe ne kasipati omugaseeko ate nga naawe wagira speaker wa parliament ali mpate mpagira ebintu yakoze abikoze kuwa Museveni so sikuye yali mu FDC nga yitabikola ononya we nesibirako mbuzi ndi muwagizi wa uli muwagizi waffe oli muwagizi wa NRM lukulwe naye nze ekingana okujja mu kamyufu sigamba nti ngenze mu kibiina ekira nno nkuwa example state minister wa water yajja mu parliament ngali kadi ya NRM president namwapointinga nga state minister water Aisha Sekindi yagambirawo naye nganze byakiraba mangu oyina abakabala bomanya bagala okujja okwesima abava mu kamyufu ate bemanyi kugali minister mubaka mulamba sigenda kubala banyi nkwako example nga nkubuuza olaba minister avaamu ate ne kadi kwalyo ya NRM nga naye maze okulaba ebituli ebigenda kwa mu kalulu wako yavaamu n'agamba nze nzija independent Kalungu district naye nze nyina ka constituency ka Sanda South naye nga nemmanya ti ebizibu ebigenda okuba musigenda ku competing n'abaana abantu tumwine kubanga nze saagala kwawula mu bantu eno kampu ya gundi dikansooke maleyo nkutangaze bulungi eno kampu ya gundi takwatagana ya gundi kati nze obudde bwe nze muzaŋŋanda era mwena abakasanda abandaba omwana wa Mutumwine James nga 17 wagenda otuwandiika wendi nnyo mu kalulu naye buli omunyiivu yenna owa nuupo owa FDC owa kitaimu yakukola isaawe ey'okukola nze mumpa akalulu ngenda kubaweereza mu mutima omulungi kyenjagala tumwine bagenda kukuwa tugenda okula ate yo bakumma akalulu togana basobola ate nga banyima batya akalulu jasinkiza ate yo bakuwa tujjukiranga tulikwata nabyo ogenda kukola otuwangayokko njabawera ddala nabyo ogenda kukola ngenda kuweereza abantu okutuweereza ate nga nakutandika dda baba nyina obutindo bw'enkoze era nyongera okwebaza muganda wange eri ekikumpisiza eri etafaali ku ngudo za Afrika muzeyi wasise nja mukuba ejjinja kyenjagala tumwine ekikutuyisiza twagala otuwa ensonga ezakujja mu kamyufu kugambye nga tukebera enkala zaffe mu register zaffe nga tuzijja obujja eza NRM walimu abalonzi abaalimu nga si balonzi n'abakitundu ekyo nga tebamanyikiddwa ekyokulako kyenkuwadde kiri bwe kiti nti nno abaana ba Nuupu bonna abasinga obungi bazze ku site balonze ate nga tebali mu register zaffe gwe wategeera ekyo wali oteekeddwa kuva mu kaluba oteekeddwa kubuulya bekikwata nakola bye nakola bino wammanga RDC namugamba diso wa district namugamba abakulira intelligence ya district ne ali Haji Moses Kigongo yina ateka munamu buwandiike vice chairman ate n'ekirala uyo vice chairman waffe Haji Kigongo yajeyo keka Sanda ng'ali ku mivu yejo gyegimu n'atwa n'omusomo mulamba kati nze bwe nalaba ebintu ebyo ne ŋŋamba bayinza okugamba nti waliwo oba omutemo oba waliwo omusota toyitawo ate gwe n'ogamba koyitewo era nze ne nvaayo abaasigalamu ebyabatuse kwa biwulidde kakati n'okugamba nti akatawuni kanso bakaddemu kyekikazaamu akugamba abalonzi abamu ababe babagaja okulonda ba agenti be ne babakola bye babakoze ate nga n'abalonze bennyini si ba NRM kakati emibyo gyennyini gy'oli mu kugamba temugala gikozesanga advantage 226 okuba obululu bwa Nuupu akalulu olaba register za EC Electoral Commission basoma wali nti gundi ogenda wali ne bakebya nti yono kifananye kyekino ne bakuwa akalulu ko n'ogenda n'otiikira naye wano anti nimukubulira naye wano babadde bajja buzina otekawe fujjo simba line ono bwa mulaba tutagenda muwagira babadde bagabana sente nga zitambulaawo amugira lise ngadda mu koso jogenda okutwala gwe yebukuya erimu abalonzi kasanda erimu abalonzi bameka tuli balonzi tuli mu mitwalo ng'ena kitundu essaawa ya leero
eyayise mu kamyufu eba mulangira nti yalidde n'emitwalo 5 tetulooze nti mu 2026 bagala kumulangira nti ayisewo n'emitwalo 7 kubanga bamulangira n'emitwalo 5 yawangudde ku mutwalo gumu oba mu 10 bwebizityo eyawangudde Kasanda mu kamyufu ka NRM ali mu mutwalo naye muli emitwalo emeka kakati bano ba NRM betwogerako jukira kyenkugambye nti aba Nuupu tebali mu register zaffe ate nabo balonza akalulu kati kankuwe example nnyo kale aba NRM kankuwanguyize manya NRM register ffe erimu abantu ng'emitwalo 2 aba NRM oba 3 kale okitegedde naye muli abalonzi emitwalo 9 tuli abalonzi emitwalo 6 ku 5 kitundu bwezityo kati banga erimu emitwalo 2 kitegeeza gino emitwalo 4 gya Nuupu ate kugambye yawangulidde ku mitwalo emeka omutwalo gumu obadde okubiri yafunye wakenda meka okitegedde n'owokusatu Simeewo abadde mu 10 meka n'abalala naye kyebategeeza okulaga okitegedde kyebategeeza okulaga ogezanga Kawempe bwe balangira Nambi nti awangudde n'obululu emitwalo 5 Nambi wa kibiina kyammwe wa NRM tumwewakana asinaba kwa mwewakana 2026 singa Council Lukola akoma waawo ne balangira Nambi nti awangudde n'obululu emitwalo 7 ngolede emitwalo 5 gyamulonda wano nge Kawempe erimu emitwalo 10 oba 12 omuntu anaawakana temuvudde wansi nga mujja mubba obuda direct no anti kakati kakubulira kino register nadaliza isi abalonzi baba bangi naye mu tebalonda abo bajja kuba balwadde mulimu bajja kuba bali mu makomera mugenda kusiba n'abantu ate nokola kavene batakwata nekugamba teri omuntu agwetukiza kutabangula gwanga wano kati olinga agamba nti bebakwata oba oli yabba bintu bye Kawempe nenga ne mu register yakulonda oba oli yakola biki abali mu komera gwe bagenda basumula basoka balondere Kawempe kisoboke kitegeeza ba Eddie Mutete twasuubira kudda bwe baba maze emisango gye bajja kudda kozi bamavuna na musango ki akalu katambulako Eddie Mutwe mbuuziza bubuuzi kakati nandi kyebukana kubenzi ku TV mu kamera wano mbagamba teri muntu gwe tugenda kukiriza kutabangula gwanga lino nga government ya NRM yekyali mu buyinza nga CDF je no muwozi namwe mwenyini nyini mutabangula eggwanga nga mulondo obululu bwa mwate anti abo benyini abatabangula be baba Nuupu be bugamba banne Katonda kugambya kati taata w'omubaka Mulamba yaliko ewaffe n'avaamu n'agenda mu Nuupu natukkiriza linda mukati ninkubulire abali na supporting ate bisaso Honorable kankubuuza essebo woganda Nuupu bakola emivuyo abakola emivuyo mu register wakwala bali ba Nuupu nga batekamu ba Nuupu ate tebali supposed kugenda mu NRM pozi ogenda mu register oyina okulangirira n'ogamba nkyuse nvudde mu Nuupu nga Kagabo yakola nvudde mu Nuupu ngenze mu NRM naye yakati nganze nkimanyi nti ono wa Nuupu naddala chairman waffe muganga ow'ekya Namugera owawa na Lutuntu nkimanyi nti wa Nuupu coordinator Mulamba mu Nuupu era ne kadi gyayesimirawo nga chairperson 31 ya Nuupu ali n'akulaga alonda bisaso kijja kiti ekyo twakagabo mwamukoze mutya twakagabo obuweereza bubadde bwa kibogwe kuba ndanti butya mu NRM abadde mupya sajja abadde wa Nuupu tukimanye bulungi siyo mukubazayo sente milioni 4 kakati mobilization tiyagikoze bulungi okumatiza ba NRM nawe abadde mu kiri okutya nti owaayi wadduka wava mu Nuupu n'ogenda mu PLU takikabiri oze mu NRM tukwesiga tutya weyava mu Nuupu yadda mu PLU kati awo chairman waffe byatugamba mwenna wadde bawagira PLU mudde mu NRM kati bano abalonzi bafa ba NRM ne bagamba sajja ono ayinza okujja chairman omune wa NRM ani chairman wamu owawa banzi chairman bandoza tugamba wakukyala chairman waffe gwe ngamba chairman waffe Geno Muhoozi Kanyarugaba gaba CDF ye chairman waffe wa PLU chairman kozi PLU tegenda kujja kyekyaki ate akati kiri kyali kisinde ate n'ekibiina kyaffe tekiri gazetted tebakiwandiika ekya PLU kyovula nino government yaffe ya NRM egoberera amateeka bulungi ennyo ekiriwo kiri mu mateeka tekigenda ku aye twali tulina obusobozi obugamba katukiwandiise ffe aba PLU tubeere mu PLU
naye tetusobola kujemera chairman waffe CDF chairman waffe sebo mwali mujja kukola kyo kuwandisa ekibiina ekyo tujja kukola ki focus tukutadde anti kakati muba kuwandisa ekibiina mwali mujja kukola ki kuyamba ku President Museveni kumuyambako nga bw'olaba Mau wa DP era kyekimuwinduza bwe kiri kati chairman waffe General Muhoozi CDF chairman wa PLU kati yadumira amagye ga Uganda Minister Mau siyo yayigiriza abantu oluzungu mu basement Runyankole ebyo sibimanyi nze yatwitika ku Twitter ye naye ati nga nze saakiraba ekyo naye ate kati nga bw'ogamba nti Oluswayiri lulimi lwa ggwanga naye ndowooza ye ekya proposal nagamba nti tukasamba nti okubayigiriza Olunyankole gye bujja mu maaso tuyinza ofuka olulimi lw'eggwanga wabanga bakutte focus nga zoba kasipoti mugamba bali babeera mu byabwe tetunona tetulina mutawaana fetubeera mu katemba tewaliwo wantu wanyookamuka tewaliwo muliro twamukusaako in fact ate wabanga atunona ffe naddala nga wano focus gwasokola okuba ye producer ewabwe yakazito baseerangako ddala kubanga ffe byatugamba okwogera naye omugambanga CDF talina buzibu yadde ate asinga okwagala abavubuka okufa obufi ate kyenamulabako lwaki namufollowinga yadde nzija independent posta yagenda kubeerawo ko PLU akabonero saawa lwaki era toli mukubuzaabuza ggwanga sibuzaabuza ggwanga ate ntya byenjogera mbyogera mu kamera ng'ensi yonna eraba ate bigenda kuwulirirwa buli muntu yenna osubire kasando kati nnyo ensonga lwaki njagala CDF tayagala corruption gomanyi bajjena bali mu komera nga okuva byafuuka CDF batubuulire tufunye omukisa si mwogezi w'amagye naye nkulaga bulazi kubanga ebyuma biwandiika ku mawulire nga nawe obisoma oli munnamawulire tuwe yabe bawandiika amawulire gawandiika yekka CDF nti abakutte gwe oba otuwayo yekka sigenda kwogera mannya g'abantu gwe kyolina okukola gwe oli munnamawulire amawulire gaaba basanguza dde obwedde genda ogasome sijja kwogera bintu by'amagye kubanga siri mwogezi w'amagye njagala ombuuze ninasobola okudifendinga nganzi kyembuuza kati ekasanda awo weeraga osubira onaakwata kyakubuuza ate yakwateko ne kanoomu ewaffe nga yenyirize mu bya golodi kitegedde so oyo CDF waffe tayagala corruption era mwenna abeesunga naddala bekasanda bemponinga kyolingira parliament bwenti CDF nyina omuyambako ne President Museveni kubonna ogenda kuyambaani bombi President Museveni ennaku zino abadde atama kinamwagaddeko omwagala w'abangi oyo omukulembeze w'eggwanga naye kale kamaleyo kale malayo yadde atambula ng'agenda alambula ebyalo eyo ng'alambula si byalo alambula abalonzi be alambula abalonzi be yagaba sereza PDM bakoze bati enkulakula netuuseewo ayongeremu ki era badde bawangayo kakadde naye nagamba buli division agenda kuteekamu kati kawumbi kebafuna kitegedde ekyasinza okumunjagazaako nga olwafuma bw'ati wagenda okulambula weyateeka kakadde ng'ate akozesa miliyoni ebi oli wuliriza kino oli president wa ggwanga kiba eyo kigattako ki munnayuganda ekirungi oba kozesa miliyoni 3 ffe tulina ba auditor tulaga accountability ate ezo ssente ziyita mu parliament togamba naye olabanga kyankizo president okuba n'agenda bwetogenda okukiikirira ng'agenza okulambula PDM emyoga gye bawa kakadde ng'akozesa obuwumbi 3 anti kakati abo ababaka ba parliament bammwe be bazimuwa kuba bagenda kukozesa budget ssente zo baziteekamu awandi badosi tikinga n'ogamba mwe bakamwe mutubuzaabuza President Museveni lwaki ssente zigenda mu State House ziri bwezi muzikozesa mutya lwaki omukulu CDF ngambye ndi mukubuulira abaka bamwe muteeka mu parliament ezo ssente bazimuwa bukolokolo era ne mu budget ewedde zaayita ezigenda mu State House tezigenda mu State House nti kuzirya buli zikola mirimu egyo gyezibadde zirina okukola kati mmwe abanuupu abebweru abadde basonda ssente zammwe bwe basaba accountability oba zino eza gavumenti zebawa temwagala kukolako accountability naye ffe tuyina aba auditor aba auditinga President Museveni era tewaliwo ssente zifuluma nga ne batazinotinga okitegedde mukama wange so njagala mbatangazeemu tulina omunabyabufuzi omukozi wa gavumenti kati omuwagizi bebogwako mu biseera bya kampeni ne balokoka ku olwo ne bakwewa era kugeza n'okuŋuuta ng'omanya weeyambudde wekka ekitegedde kati munabyabufuzi yo yali nominated erinnya lye ne ligenda ku ballot paper
then ekivamu n'agenda polling center ne bamutikinga right over cross. Gavumenti olina okulondwa kuba alina abawagizi kati Paul and Tick kyekizaala ki then abasinga tebawula muwagizi na munnabyabufuzi. Mzee munnabyabufuzi bawukana n'omuwagizi. Kati omuzannyo w'omupiira n'omuwagizi benkana. Omuzannyo w'omupiira tasobola kubaawo nga talina muwagizi. Bitambula byombi. Kati n'omunnabyabufuzi olina okuvuba nga muzeeyi bwe yagamba olina okuvuba omuvuzi w'ekigaali omuvuzi kololo omanya naawe kenyini nga tekisuubira ogenda okulanga n'abalalu bakugoberedde ab'okibagonja kati ebanga embaga y'abalongo kikyogeza okutangaza muzeeyi togeza n'ogamba nti abalonzi oli banuupu kose abo bona bantu ba gavumenti kase oyingira baasi mwena mba baki kakati awo muzeeyi naye wenyingiriramu ono ambuuza kye kyakujja mu kamyufu kakati kyebayita obubbi bwebwo mu NRM. Wuliriza kino bifo tunaba kulonda kamyufu bayita register za NRM ne bajjamu abaafa ne bawandika abawagizi ba NRM kati bagatamu n'abanuupu anti ndi mukubuulira kati gwe era ne nuupu naye ina ebyengeri gyekolamu okufuna ababaka baabwe kati gwe toli balanga kumpi ziba nnaku 3 guba mwezi mulamba nkitegeera nkimanyi akadina kakukuza bulungi kakati gwe balangiridde nti register ya NRM ekomyewo abagala okwagira NRM muyingire babawandika mu register kubanga ogenda wali ku polling station